amawulire genkuletedde essaawa eno muganda wange oyinza okuba nga oba oli awo wagawuliddeko oba wagawulirako ewalala naye nga gali waffe okubeera nti munnange gongerwayo n'okwongera okutegeeza bannansi ki ekigenda mu maaso. Kakati ekiriwo gw'obadde okimanyi nti nno baatandika dde okwaluza bannansi abapya, okwaluza bannansi abapya nga bw'onoddira amagi g'enkoko n'ogaaluza n'ofuna obukoko bungi nnyo. Kakati n'abantu mu Uganda munnange baatandika dde okubaaluza, bagula amagi mu bawala abato era balina ttiimu etambula nga egenda enoonya abawala abo abato be basuubiza sente kubagulako amagi, olwo ne bagakuba mu bakyala abalala be babeera bakkaanyizza nabo era ne babawa ssente, olwo ne baaluza abaana abo be baaluza. Muganda wange ekigendererwa kya kutondawo bannansi bapya mu Uganda abatalina culture, nga gwe bw'oba oyogera ku by'okweddira tabimanyi, obuvo bwe tabumanyi, wabula nti Munnayuganda era byonna ebimukwatako biraga Munnayuganda, tamanyi maama, tamanyi taata tamanyi maama, tamanyi taata. Nga bw'omubuuza maama we y'ani tetumanyi kye baamugamba, taata we y'ani tetumanyi kye baamugamba. Nti gwe yolekedde okulaba Okero naye ng'Okero talina kyalo gy'ava, oyolekedde okulaba Kakembo naye Kakembo ng'ebimukwatako byonna biri awo bwe bityo era nga omutima gwe bamuteekamu oba oli awo. Kakati bino tubadde nga tujja tubyogerako, kivudde olaba nga waliwo emirimu mingi nnyo. Katugeze nga ku University Makerere ojja kwesanga waliyo emirimu 100 naye nga baagabako 2 oba 3 byokka, bakugamba emirimu tegiriiyo. Yensonga lwaki bannansi babaleetedde okwetama eggwanga lyabwe balidduke. Yensonga lwaki bannansi tebabasomesezza. Mulina okubeeraawo nga muli bisassalala oba okubagulako ettaka lyammwe ne mubeeraawo nga temukyalina value. Kakati olwo ne baleeta generation eyaabwe gye baaluza obwaluza, gye bagenda okusigamu ideology zaabwe, endowooza zaabwe, era nga bamaze okusunsulamu bayinginiya, badoctors n'abalala bonna. Kitegeeza gwe munnansi babeera bamaze okukujungulula. Kakati lwe luko luliwo mu Uganda. Naye ojja kumbuuza nti obukakafu buliwa nga bwe nkutegeezezza nti kano akatambi musobola okubeera nga abamu mwakawuliddeko, naye ng'ebikalimu bitiisa muganda wange. Era sooka okawuliriza bulungi nnyo olabe olukwa abasajja lwe bapanga okujungulula Uganda, bannansi baba phasing out, bateekemu abantu abaabwe ababakkiririzaamu, abagenda okukkiriza mu bwakabaka bwabwe. Era kino gwe munnange oyinza okugamba tebakisobola, kubanga bwe tugenda mu ggwanga eri America ne ba Red Indians bakyaliyo, naye bakyalina value, bakyalina okusalawo, tebakyalina kusalawo muganda wange. Kakati wuliriza akatambi kano n'obwegendereza, era probably oyinza okuba wakawuliddeko nadda, naye nga bwe nkutegeezeza nti munnange bino byetaaga okubeera nga abantu babimanya, babitegeera, kubanga eggwanga lyaffe ligenda. Nina eddwaliro lyenjagala onoonyerezeeko. Eddwaliro eryo liri Luzira. Bw'olinnya takisi n'oviiramu Luzira Bodogi nga magenda ku ddwaliro ly'abakyala, baliyita ddwaliro ly'abakyala. Eddwaliro eryo lirina ba agenti ekibuga Kampala kyonna, Uganda yonna, buli kanyomero ka Uganda. Abagenda banoonya abaana ab'obuwala abali mu myaka kutandikira na 16 mpaka ku myaka 23 tebaagala kusukkawo. Omulimu gwe babakozesa gwe guliwo.
babagulako amagi tebakukaka babagulako amagi olutuukayo buli giri oba obaguziza baligula emitwalo 8 ati bakugamba bwogenda mu piriyodi olunaku ng'otubuulira olunaku lw'ovaamu ng'era otubuulira nti navudde mukolo olw'ovaamu ng'olinnya ng'ogenda ku ddwaliro eryo bakuba empiso mu kkundi ne mu lubuto wansi w'ekkundi ne babala nti kati okuva wavudde mu piriyodi ennaku bwe ziti aba afuna olubuto kati ne bakuyita n'ogendayo ne bakutwala mu fiyeta bakusannyalaza ne bakuba kalifomu ena nga tola ne bakusokoolamu amagi simanyi oba bakuggyemu amagi ameka kuba empiso ze bakuba simanyi magi ameka gezisembeza ne bakuwa ekinaana kyo n'ogenda kwe okuli obujjanjabi bwo ebyo process gye baba bakuyisizaamu oba olumizibwa mu lubuto okwo kwe kuli obujjanjabi ku kinaana kyo buli lwojja bakuwa transport n'ekyokulya naye amagi ago gye bagatwala gye simanyi era bwe bagakugjamu ne gawaka bulungi n'omwezi oguddako nga bakkubira jangu neera tugule otuguze amagi go gakoze bulungi kati basisa bange 3 abaagatundayo kati nze ngenda okutuukayo omukazi yayimirira n'antunuulira naŋŋamba kyuka n'enkyuka naŋŋamba omugongo gwo mugazi bulungi ekiwato kyo kigazi bulungi oli mukazi mugimu gwe twagala otukolera obwa sologeeti gwe togenda kutuguza magi twagala otukolera obwa sologeeti ng'omwana oyo bw'omukuza mu lubuto lw'emyezi 9 bwe tumukugjamu tukuwe miliyoni 17 ku 18 naye nga before olubuto olwo kasita lukwata ne bakuteekamu amazzi gabwe ne lukwata we kapaka buli mwezi bakuwa miliyoni wabula nga bagamba biba wakati wo nabo tolina kugamba muntu wo yenna bwe kityo we kiri kati bakuggyako endwadde zonna ne bakukakasa nti oli mulamu ne bakutandika era oluva mu piriyodi ng'ogenda nali dirungikuze nga ngenda kukola ki weewaayo mbakuliza olubuto bampa emiliyoni zange 17 ng'ate buli mwezi bampa emiliyoni erabirira abeewange kubamba sikola mulimu nagumu oba tebanzikiriza kukola mulimu nagumu olubuto lwabwe mbusobole obutavaamu era nga bwe luweza emyezi 4 nga bakuwambirayo mu ddwaliro newamu ewuovaayo neobeerera ddala ewaabwe mu ddwaliro lyabwe okumala egyo emyezi 6 olubuto we lutuukira okukola ki okuzaala oluluzaala nga bakuwa miliyoni 17 jjukira wali buli mwezi babadde bakuwa miliyoni amwawukananga baabigwo gwe wejjanjaba bwezo naye ekyantiisa era singa siri Saudi nali ngenda kugenda Saudi kukola ezo ssente nali ngenda kukola ku ezo ssente nenga lwaki ngende Saudi kati kyantiisa baŋŋamba wabula bwe lukula tokkirizibwa ddozaala nembagamba nze nzaala bulungi nakazaala abaana 3 mbazaalira nawaka sigenda na mu ddwaliro olutema lwaliisa olubuto lunkutte ku ssaawa nga 2 zigenda owera 2 n'eddakiika nga 2 nga mmaze okuzaala nembagamba lwaki mba simuzaala nti amateeka ga wano tulina mukulongoosa mbulongoosa ekyokubiri oluba olubuto olukula wano mu pulosesi y'okussa mu sikaani tulabe enkula yalwo tokkirizibwa kutunula mu lubuto ku sikaani kulaba kikyositudde mu lubuto oba mulenzi oba muwala of which means basobola okukubamu amagi nga 10 n'okuza abaana 10 mu lubuto lwo kirabika kikuwambisa okubeera mu ddwaliro wali nga luwezezza emyezi 6 asobole okumanejinga bulungi abaana baabwe bakkirizibwa kutunula ku sikaani kulaba by'olina mu lubuto era bateekawo olutimbe tokkirizibwa kusindika mwana oyo bayina mukulongoosa mbulongoosa olumala okukulongoosa boba bala ennaku zaabwe nti kati olukuze abakulongoosa abakwasa oludda engulu nga bakwasa miliyoni 17 ng'odda ewammwe wabula togamba bafamireyo togamba baluganda lwo ekyo kyokka kyekyantiisa neŋŋamba nemugamba ab'effamire yange nemugamba ab'eŋŋanda zange bwenfiire eno
yekyokubiri nze asobola okusindika abaana lwaki ŋŋenda ku biso nfune obuvune obw'oluberera mu lwa miliyoni 17 natiirawo ne ŋŋambako oti kankwate kubo ŋŋende ku internal affair nnoonye passport ŋŋende ku ddungu njirize naye ku mbuzi y'omuwalabu naye nga temuntaddeeko buvune naye eddwaliro eryo neebuuza abaana abo babateekawa amagi ge bagula mu baana bagateekawa era eyo enkwaso gye bagakubako okuwaka bagijja kirabika oba n'abaana ab'obulenzi babatwala kubanga nalabayo babuwala bokka nga be bajjamu enkwaso naye ng'eddwaliro eryo liri luzira baliyita eddwaliro ly'abakyala kaboda kakutwalirawo 1000 wakaba kakubbye nnyo ku 2000 naye liri mu kikomera kiwanvu okuva ku boda wekuteeka okwambuka otuuka ku ddwaliro kumpi otambula kisaawe kya mupiira kirambu okutuuka ku ddwaliro liri munda toyinza namanya nti weeriri naye sibitegeera mbadde nsaba gwe alina intelligence olinoonyerezeeko amagi ge batugjamu n'abo abantu ababakuliza oyina era bakubuuliriza nnyo oyina maama oyina taata oyina abaana bwe baba nga babikuzuddeko nga byonna tobiyina nga toyina ng'oyina abaana oba maama oba taata gwe tobakolera tebakolako kubanga baba balaba nga tojja bagasa nga ojja kubanga abakunoonya wabula obagamba siina baana maama wange yafaayi nga bakuteerawo mu kyuma nga bakkebera endwadde gwego baba bakwetaagira ddala bano ab'enganda balala nga bagamba toyina tegeeza n'omu kyesitegeera abantu abo babateeka wamu n'onsonyiwa audio ziwanvuyeemu naye nga nsaba onoonyereze ku ddwaliro eryo ekirala kyennyongera ku mboozi eyo minisita Asiimwe abasinga okuliddukanyaamu eddwaliro eryo boosi waabwe ow'okuntikko bannalwanda bonna kati bano abasawo be bakozesa okutujjisa mu sikaani okutujjako emisayi kuba banteeka mu sikaani be bansonseka kakamera munda mu bukyala ne bagamba nabaanawo omugazi bulungi oli mukyala mugimu olina omugongo omugazi olubuto lw'olugazi gw'ojja kutukolera tetwagala gwe togenda tuguza magi twagala okole ki otukolera obwa sologeeti nange nali nzikiriza olw'omusimbi ogwo naye kasaba ngamba ebintu by'okunnongoosa nga babansikamu bosisi nentya ne ŋŋamba nedda kaminde mukinfaafaagane n'omuwalabu eddwaliro eryo liku abasinga okulikoleramu eddwaliro eryo abannalwanda be babosi bali ab'okuntikko abasawo banankole be basinga okutukozesa mwalimu n'omuwala omusoga bamuyitanga Esther naye abasawo banankole kati abasesetta okunoonya abaana bakiga kuba oyo omukyala buli bonna yajjanga omwo mukyengera mu busega ng'atuwenja yalinga mu kigo ogenda owulira ne baakubira gwofunyeyo bameka nga bonna boogera Lukiga twagambale buli bwe bakutwala bakuwa transport ekyokulya ne bw'oba ovudde embalala bakuwa transport akuze embalala n'akukomyawo n'ekyokulya kasita mutandika obbawa era baganda bange basatu batundayo amagi ag'omu ne gabasala ne gatawaka bamugamba gwe todda agago gaganya okuwaka ababiri bo nga buli mwezi babazayo paka nabo olwo baliko wanga bafuna obuvune munda mu lubuto tebataddayo naye neebuuza abaana abo babateeka wana buli kati oh my God. Ekibuuzo abaana abo babatwala wa kubanga nga bw'owulidde mwannyinaffe ng'atunnyonnyola nti balina ttiimu wano e Uganda enoonya abawala abo abali wiiringi okubeera nga bawaayo amagi era be babatwala mu abo balondamu be bamaze okubeera nga bakebera nti akati bano n'abaana zaabwe nga zibulungi nnyo zisobola okwaluza abaana abawerako ng'obukoko ne babakuliza muli ne bakulongosa ne bajjamu abaana baabwe tobasindika kubanga oyinza okuba nga bakutaddemu obwana bulinga bwakamyu ogenda kuzaala obwana 15. Ebibuuzo bingi oba bibadde bingi ebbanga lyonna era nga answers ntono naye bwe tuli essaawa eno tugenda tutandika okufuna answers ku bintu ebimu. Abantu abamu
mwalowoozanga nti Museveni ajja tuuka ekiseera agende. Oyo naye agende. Naye munnange kati ekintu ng'ekyo bw'okiwulira nga tonnaba kwebuuza abaana gye babatwala golowooza bakikoledde ebbanga ki, kubanga emyaka just 10 gyokka, emyaka 10 emabega, katugeze nga bakitandika mu myaka 10, omwana oyo munnange bw'abanga abadde alya bulungi abeera musajja era okuweza emyaka 15 aba musajja owa ddala. Tetumanyi nkwaso gye bazijja nti bafuna agasajja agaddala agawanvu agagulumivu. Kati olwo enkwaso zaabwe ze bakozesa, naye ekyebuuzibwa nti ggwanga kiri bafunamu enkwaso ezo. Ekyo njagala okibuuze, kubanga omuntu majja kugamba nti ebyo bibaddengawo ebbanga lyonna. Omanyi balina maaki basomye ebintu bingi era babiwulira. Abasolgate mothers babaddewo era ebyo bibaddewo. Eno e Bulaaya gyebiri mu sitayire endala etya nti katugeze kati nina mukwano gwange omu wano yafuna olubuto ne luvaamu, yazaala omwana naye n'afuna obuzibu ku nabaana ne bamugjamu. Bamugjamu nabaana kitikita takyasobola kuzaala, omwana yafa oli. Kati n'abeera awo alina mukwano gwe nnyonnyonnyo kugamba yali badde nga mulamu we. Yamusuubiza nti bw'oli oyagala omwana bali kugjamu amagi ne bagakuliza mu lubuto lwange bw'oli ofunye ssente. Era waali awo akola butaweera kunoonya ssente, bamuggyemu amagi kuba gaagalina bagakulize mu lubuto lwa mulamu we. Kati ekyo kirala, ekyo kirala munnange, nti bafuna omusajja gwe yandibadde ye yeeyagaliza nti yono, kati ne bajjamu amagi goono ne bagawakisa wali ne bagakuliza mu lubuto olwono omulala naye asobole okubeera n'omwana. Kati ekyo kirala, era ekyo balina maaki temukyeyingizaamu. Yes, naffe tubimanyi, naye kino kye twogerako nakyo kirala, nti bano balina ttiimu etambula wonna okwetooloola eggwanga nga baperereza abaana abawala abato okubajjamu amagi babawe ssente, ate bafune n'abalala be bamaze okukebera obulungi nti bakulizeemu abaana abo. Nejjukira balina okubaawo enkwaso z'omusajja. Kati enkwaso z'omusajja bazifuna mu basajja ki abo? Kakati gwe muganda wange ampuliriza, era bw'okitunuulira omusimbi ogulimu mungi, era nti okunoonya abaana abawala abo kwegamba babanoonya ttiimu, bataddewo ttiimu nnamba. Tikatugambe abantu abeetaaga abaana abo abatasobola kuzaala oba bangi nnyo bayisuse mu Uganda kakati bwe tuli. Kakati gwe muganda wange tubadde nga twogera ku mbeera ey'okukwata bannansi babazingeko babateeke wali, aidha baleme basomesa babaggyeko ebyobugagga byammwe babaavuwaze bakole biki, mubeerawo nga temulina mugaso, mudduke mu Uganda mugende. Uganda bagiteekemu abantu abalala. Ekyo kibaddengawo ebbanga lyonna. Kati olukwe oluwulidde muganda wange. Kati singa baaluza abaana abo, kubanga nza n'okubanga kuba kati nga bwe nkutegeezezza nti golera bakati kikola bbanga ki, giyinza okuba emyaka 2, giyinza okuba emyaka 2 nga mmwe mu bantu be mulowooza abagenda okulonda nga bano abasajja balinamu obukadde 5, oba singa kale bagenda bakikola ne baweza obukadde 5, 6, 7 nga babulina nga butambulira ku koodi. Be baabunakyalinga buli kimu, be baabasomesa, be baababuulira buli kimu kyekyo ekyokukola. Abaana baabwe abo be balina era be babakkiririzaamu, kubanga balina gye bafuna ebiragiro, babatadde mu magye, batonzeewo eggye. Uganda babeera bagiwambye. Njagala okubuulira nga tebeetaaga na bano
bemumanyi bemulowooza nti nga abo nabo babeyungako bweyunzi naye ng'ate balina abo abali special. Bapulaninze emyaka 10,000 era nga bakakasa nti singa bagenda n'enkola eyo Uganda babeera bagitadde ku ttaka. Gwe munnansi gwe ojja kuba tokyalina ddoboozi, ojja kuba tokyalina makulu. Kisooka ebyenjigiriza byonna babyonoonye naye ng'ate bali bagenda kubasomesa nnyo n'abaana abaabwe bagenda kubasomesa nnyo. N'abaana abaabwe bagenda kubasomesa nnyo buli kimu nga be bakimanyi, be basoma, be bagagga. Businesses ez'amaanyi be bazikola mwe bagenda kuzibajjamu mpola mpola nga be bakola abo mu kikubo mu lockdown. Ebintu ebyo ne bivundiramu. Bwe ng'okirabanga ekyomuzi obujulizi buli ludda nemumala googera. Muganda wange nabagamba nti omuntu omu okulemererwa oba kirayonoona ne mbagamba nti omuntu omu gye mukoma okumwesibako gye mukoma okuteeka ebisiraani ku Uganda. Ekyo kisiraani pure. Omuntu ow'endowooza eyo ekyo aba akubye ekisiraani aba aleese ekisiraani ku Uganda kubanga culture obuwangwa n'ebirala byonna aba abikubye. Kati eggwanga kye litalina buwangwa teririiyo. Eddiini aba agikubye. Abaana abo basoma ddiini ki? Kubanga nekyo nakyo kikulu. Kakati muganda wange gwe nga tonnaba kubeera awo ng'owooza oye tonnaba kuwooza nti ffe tuli mu kintu. Oli omu ku abo be baaluza. Nti just kaseera buseera gwe just bakukozesa nga kanyeebwa oba bakukozesa nti olw'okuba nti mwogera olulimi lwe lumu ate nga nolwo baayiga luyige kati babeekwese mu bwekwesi bati kitegeera. Kati nammwe abalala bwenna parodists abalala bonna okwetooloola eggwanga n'ensi yonna nammwe era just naye mulituuka ekiseera nga bwe babyogerako otunula wansi bwoti ensonyi zikukwata naye omanyi kye wakola nti eggwanga liwaliramu olukwe nti emyaka 40 byebyo ebivuddemu by'owulidde awo byesigenda kukuddiramu wabula nkugambye nti bali mu kwaluza amagi, mu kwaluza bannansi abalala nga abayaluza obukoko era bagula amagi kubanga obwavu we buli. Waliwo ensi emu gye nalaba nga abantu buli muntu alina enkovu wano. Ensi emu mu Asia eyo ngyerabidde naye nga buli muntu yatunda ensigo y'emu kidini nga yagitunda afuna akasente. Era waliwo emboozi gye nakuwako wano nga nkulaga nti waliwo state emu mu America ng'abantu abasinga percentage nnene balina DNA efaanagana. Olw'ensonga nti ekintu nga kino waliwo omusajja omu gwe bajjangako enkwasa eyo mu biseera by'obuddu. Amazzi ge ne bagakuba mu bakazi bangi era ne bazaala abaana abo kwegamba bonna bw'ogenda obanoonyereza ku DNA ekola ki efaanagana. Kakati ekintu ng'ekyo muganda wange omuntu okukikola gwe weebuuza akola kyaki nti wayasa atulemye okunyokesa akola kyaki kitegeeza agezaako okukolayo eggwanga eppya. Eggwanga Uganda aliteekemu abantu abapya ate okumanya kwegamba addidde nabali bennyini obuvo nabo n'abukola kyayagala kugamba just abwesigameku bwesigamye asigaze musaayi naye nga bano tebalina ku bannayuganda abajjudde era jjukira be bali mu buyinza bagenda bafunira buli kimu nga bw'olaba nti omuntu bw'ava ne bamuteeka mu magi ga UPDF n'asaavinga kisigira aba afuuse munnayuganda ogenda mu questioning otya. Kakati tetumanyi kubanga Shiraimu wano alina emyaka 13 ali mu P7 naye muwanvu akoma eri era bw'omutunuulira nga nti bw'anaaweleza emyaka 15 ajja kuba musajja.
ajja kuba musajja. Kakati abaana abo babaliisa bulungi, bakola batya buli kimu, ate era nga bakakasa nti kugamba omwana gwe bazadde n'ekigendererwa, kitegeeza nti n'obuwangazi bwe bujja kubaawo kubanga alabirirwa ssente weeziri, naye ssente ezo zivaawa? Ala ekigendererwa kiki? Kigendererwa ki? Ssente zivaawa? Ze ssente ze ez'omusolo ezikozesebwa mu ebyo ebyobugagga eby'omu ttaka bitutamanyiko mayitire, ze ssente ezikozesebwa mu ebyo. Wabula ggwe okola kimu kyakuwagira abakuwadde omutwalo 5 2 okola kyakuwagira nti ebya struggle mwabirekera Kyagulanyi n'abalala era tebakola makulu. Kakati tugenda mu kalulu munnange nti wetuli tewakyali yadde okudda emabega, era tewakyali yadde okutira omuntu ku liiso, tewakyali kudyekebwadyekebwa. Eggwanga lina tuddira. It's time to claiming eggwanga lituddire, kubanga bano bemugezako kwesiba kuba yina pulaani nnene nnyo ate nga yabulabe nnyo. Ngero we mwagira Museveni wali mu gy'ekinaana, essaawa eno yafuuka akayinja mu ngatto, n'atuuka n'okubagamba nti teri yamuyambako, yeeyamba yekka. Waali waatuuse yeeyamba yekka, era ye n'abeerawo tawabulwa takola kitako. Era yalina obbasalirawo nti yekka aliwo, nammwe ne mukkiriza nti yekka aliwo. Mu Uganda tebaazaalamu muntu ayinza kufuga Uganda, era n'abalaga nti omusaayi gwange gulina okutambulira mu layini eyo. Kakati bateekawo bantu bagenda kubakkiririzaamu. Tekitwala bbanga ddene. Omuntu okuwamba obuyinza ku mudumu gw'emmundu asobola bulungi nnyo. Jjukira alina omwana ali mu myaka emikulu asukka emyaka 2, kitegeeza nti abo be bagezaako okwaluza basobola omukkiririzaamu, era bonna nga babasomesa ekintu eki nti ono ye kabaka wammwe. Kati gwe munnange olowoozaayo okyali eno opapala okola ki? Kati gwe saawa eno kati nze nange wendi wano byenjogera sisuubira nti Hashim ajja kuba abimanyi bw'atyo ne Shuraim bajja kuba bo kati ate baba brainwashing nga bamanyi ebintu bitambula bwe bityo. Waffe tukuze tulaba Museveni, tukaddiye tulaba Museveni, Bashuraim bo ate kati ate bo basaasire akalulu kagenda kuba kaddala. Era Mami Kevin yatera okungamba Uganda at large making sure nti abantu bamanya ensonga z'akalulu. Kituufu akalulu mugende mukakube n'omutima ogwo, era nga mukakasizira nti eno protest vote eyaddala. Ebigenda okugivaamu byamakulu nnyo ku kubanja, byamakulu nnyo ku kusalawo nti ddala mu butuufu ekituufu kiri bwe kiti ne bwe kiti. Naye waliwo generation gye bakola kinga nammwe bwe mugamba nti kati generation ekkiririza mu Kyagulanyi, abavubuka generation y'abavubuka ekkiririza mu Kyagulanyi, kati ate baleetawo ekkiririza mwani kubanga yakitegedde talina buganzi mu bantu. Katonda ayamba yeeyambye, ate Mukama Katonda yatuwa amagezi agategeera, agalaba n'amaaso agalaba, era n'obwongo obwesalirawo, era atwogereramu. Kati toddanga awo munnange n'owuza bikino n'oweteerayo gwa naggamba nti nze siri mu byabufuzi, nze sikola bwe nti. Obulidde ekigenda mu maaso, era kifaanaganako ne kampeni zero zonna ez'okutunda amaboolo gammwe, ebibumba n'ebirala. Kakati bino era bye biriwo. Buno olukwe okuzimba eggwanga eddala eritalina culture, eritalina byabuwangwa, eritalina ddiini, eritalina ki, naye nga likkiririza mu muntu ogwo. Nabagamba wano nti Nuupu ye waka, Bobi Wine ye taata. Mujjukira ekintu ekyo. Kakati nabali bagezako okukola ekintu ekifaanaganako bwe kityo. Bagenda kituuma batya? Era nga kikkiririza muntu oyo, abantu abo gurupu y'abantu eyo ngikkiririza muntu oyo nga population weeri neweeri ng'ate nnene egenda yeeyongerako buli kaseera, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kaba kaweddemu, n'okuweza obuwezi 5 zokka bwe ziti miliyoni zaabo nga bali muganda wange. Ye pulaani ey'okufuga Uganda emyaka esimanyi 2, 3, 4. Kakati ebyo
munnange biri awo bya nnaku nnyo, era omuntu yenna asobola okubeera nga information gyongereyo kubanga abantu basobole okubeera nga bategeera nti balina okwebeerera kubanga bali okubayimiriza kyo ekyokwaluza kisoboka nga tukyuseza obuyinza, kisoboka era kisobokera ddala, naye balina time era bamalirivu nnyo nga bakozesa emmundu ne ssente z'omusolo okulaba nga batuukiriza pulaani yaabwe eyo, kubanga bajja nayo kuva dda. Ate tebali bokka, bali wano ne mu mawanga gatwetoolodde. Pulaani yakolebwa dda. Kambasiibulira wano munnange.